Okay, thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Maurice Jordan Skawesa. Mbadde maze ebbanga nga siteekayo video ku channel wano nga tetukyakola olw'ensonga ezimu oba endala. Ndi wano olunaku olwaleero kasooke ntumireko bakyali bange bali abroad nti mbagala nnyo mwe bali eddala abali mu Arab countries nga Dubai, Jordan, Oman, Qatar. Thank you so much for each and everything. Mwebale nnyo for the support. Ate nga temunsupportinze kyokka nti nemunsupportinga mu film industry nenga munsupportinze mu business yange ya Morris Fashions. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale eddala. Ne bakyali bange bali US, abali London, abali Canada, nga okukotadde kyali wange omuta Oscar, thank you so much. Abali German, Morris, oli German, thank you so much. I'm so down. Era nzize kwebaza wano bantu. Nebaza buli muntu yenna alina kye yakola nga nfiiriddwako abanga nviiriddwako kubanga tuviiriddwako ffenna nga family. Sister wange amanyiddwa nga Nalubwama, aba abadde amanyiddwa nga Nalubwama Mariam. Mwebale nnyo kyonna kye mwakola, buli omu alina kye yakola. Nkwebaza, mwebale nnyo, webalire ddala. Okuviira ddala ku basawo b'e Mengo Hospital gye twali ne batujjanjabako olunaku lumu, ne batusindika ku Medipal liri awo Kololo, nammwe ne mulwanako kye mulwanye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate paka lwe twasaba transfer ne batutwala e Mulago Hospital. Nammwe mwebale ddala. N'abasawo b'e Mulago, thank you so much kyonna kye mwakola. Naawe bw'oli awo Mukama Katonda teyakkiriza. Ffe twali tukola ekyaffe, abasawo nga balwana nga kye balwana, n'engolede ye Mukama Katonda alina enteekateeka ze. Ze tutayinza kuwakanya kuba ye yatuwa era yaggyawo. Ekyamazima abasawo baalwana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Na buli muntu yenna eyatuwa obuyambi okuviira ddala ku b'eŋŋanda, kuba ekyamazima ssente zaatuuka ne zituzitoowerera nga famire, nga mpitirivu obungi. Ne tukubaakubako ku Mulanga mu b'eŋŋanda abalala abatali ba famire ffe nga ffe, famire ya Ssetyabule Ronald omugenzi kyange. Mukama Katonda omwoyo gwa guwummuza ekisa, ng'era naye yafa oba yatuva ku maaso last year mu Gw'omusanvu. Omugenzi Ssetyabule Ronald kitange anzaala, nga famire yaffe nja kusaba Omukama omwoyo gwo agulamuze ekisa. So famire effe ng'eyaffe twalwaizinga ssente naye nga mpitirivu ze basaba nga nnyingi, ne twekubakuba ne tuzinoonya kubanga of course muganda waffe twali tumwetaaga, naye ne tukubako ku Mulanga mu bantu abalala, era nabo tebaatusuulirira ne batuyamba. Mwenna mbeebaza. Famire y'Ekitoma mu bakojjange mbeebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala kye mwalwanako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza Aromatic Entertainment mwenkolera emirimu gyange oba mwenzannyira firimu zange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala
kuviira ddala mu bulwadde, kuba omugenzi muganda wange yalwalira wiiki emu yokka, just 1 week. Bwatyo Katonda n'atatusobozesa n'amutujja ku maaso. Yalwalira wiiki emu n'ennaku nga 2, kuba yagenda mu ddwaliro yagendayo ku Monday, embeera newaseninga ku Tuesday, awo we twatandikira ku Lwokusatu ne tugenda mu ddwaliro eddala. Ku Tuesday ne tugenda e Mengo, ku Wednesday ne tugenda ku Medipal, ku Friday ne tugenda e Mulago. So in the middle of that next week, ku Wednesday, n'afa. So bwengamba nti it's only 1 week. Yeah, kiba 1 week and like 3 days. Because yagenda ku Monday, week eyo neggwako, then the next week gyatandika ku Monday, yatandikako Monday Lwakubiri ku Lwokusatu n'abeera nga ate Mukama Katonda amuyita. Naye ndi wano kwebaza mwena abatuyambako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okuviira ddala mu bulwadde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli alina kye yatuwa, yatuwa 2,000, yatuwa 3,000, yatuwa omutwalo, yatuwa akakadde, yatuwa obukadde 2. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwalwana ne Mukama Katonda teyakkiriza, n'abeera nga ate amuzzaayo gye yava. Neebaza mukama wange omukulu Sir Ahmed Luwawa, weebale nnyo 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 contribution yonna gye wakola okuviira ddala ku mulwadde paka mu kuziika. Mukama wange nkussaamu ekitiibwa, neeyanziza nnyo nnyo nnyo, neeyanzeege. Okukwenziza bazannyi bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bazannyi bannange bonna ab'omu Aromatic Entertainment, mwebale nnyo nnyo nnyo, mwebalire ddala. Kino kye mukola mumpola bbanja lyesimanyi bwe njya ddisasula. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege bazannyi bannange aba Aromatic Entertainment. Era nga mu kaseera ke kamu neebaza omukyala Amy Candace akola ku Spark TV. Weebale nnyo maani mukwano, weebalire ddala. Buli alina kye yakola mwebaza. Amy Candace, weebale nnyo, weebalire ddala. Wampisizaawo akalanga. Kalanga ako kaba ka ssente. Teri kalango ke bayisaawo ku TV nga si ka ssente, kaba ka ssente. Naye wakakola nga sikwadde yadde 10. Olw'okuba walaba embeera gye ndimu. Thank you so much. Omutima ogwo. Neebaza omukyala Nakalema Shadia akola ku Bukedde TV. Naawe wakola ekintu kye kimu, n'ompisizaawo akalanga ako nga sikwadde yadde 10, nga sinze nkikugambye nti kikole, naye ng'okikoze. Bino nga mubikola kuva ku ntobo ya mutima gwammwe. Bannange mwebale, mwebale, mwebale. Simanyi kyenyinza basasula naye mwebale. Kino kyasimu ndaga nti ndi mwana, era nsaba omutima ogwo. Love eyo. Katonda abadde akyatuyambye mu Aromatic Entertainment. Katonda abadde akyatuyambye. Nga temuliimu nkuubagano, temuliimu kusikaŋŋana muguwa, nga temuliimu byana na baana, temuliimu byana na baana, nedda. Ffenna tuli baana. Mukama waffe ffenna atutwala nga tuli baana. Era nsaba Omukama Katonda ayongere otukuuma nga ffenna tuli baana. Era nsaba nga ku ssaawa zino mu Aromatic bwe wataliwo bukuubagano, nti gundi nze gundi simwagala, nti nze gundi sikolagana naye, nti nze gundi simanyi ate twayombye, nze gundi ate twalwanye. Ebyo tebibadde tebinnabaawo mu Aromatic. Mbadde nsaba nga nsinziira wano ku channel yange, mbadde nsaba omutima ogwo tugukuume, tugende nagwo mu maaso paka emirembe n'emirembe.
tetulinaako buzibu, nga tulina eyo solida. Ebibiina ebimu bifiirwa n'olaba nga bantu nga babiri be bagenze okuziika, oba omu, oba n'obutagenda bonna, nti awo oyo yatutama. Ewaffe tekiriiyo, ffenna tusibutukira wamu, ffenna tuli baaluganda. Kyova olaba nze nabagamba nti aromatic entertainment kunze oba kuffe abagizannyiramu, it is not just an entertainment group, it is a family away from our families. Family etugatta. Maama wange waatali ng'ali Masaka, mukazi wattu. Taata wange waatali nga yafa, omwoyo gwe Mukama gulamuze kisa, taata wange omwami Ssetyabule Ronald nga yafa, ne bwe yali ng'akyaliwo ng'abeera Masaka ne maama, eno e Kampala waaliyo famire yange, nga bwe mba ndwadde be basooka okumanya, bwe mba ndi muna be basooka okumanya, bwe nfuna accident be basooka okumanya, oluusi ne banzijanjaba n'okunzijanjaba nga bali tebannategeera. Bali bagenda okutegeera nti ndi mulwadde, bazadde bange abanzaalira ddala bagenda okumanya nti ndi mulwadde nga aromatic ebinsinga yamaze dde obbitereeza. Eyo eba famire, era Mukama wange tukwongera okikwebaliza, naddala nze nnyongera okikwebaliza Mukama wange. Era nsaba ffe ne bwe tuliba nga ekitali kyangu, neŋŋamba nti ne bwe tuliba nga tuvudde mu aromatic, wadde nga si kyangu, esigale n'omutima ogwo, esigale n'omutima ogwo. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Nebaza omukulusiza chairman wa famire yaffe, Muganzi famire, kuba famire yaffe bagiyita Muganzi jjajjaffe mwe twasibuka. Nebaza omukulusiza, webale nnyo okubeera nga okola omulimu gw'amaanyi olw'ekika kyaffe, okubeererawo ekika kyaffe, ate ng'okola omulimu gwakubwa nga chairman ng'ogukola bulungi. Omukulu oyo Siza ye nannyini wa Zaba Motors esangibwa wano Kabuusu, ye chairman w'ekika kyaffe. So omukulu Siza Ssekabira oba Ssekabira Siza, webale nnyo balire ddala kubeera ng'okola omulimu ogwo. Neebaza mmwe mwenna abayita ku Facebook, abayita ku TikTok, abayita ku YouTube channel, bonna buli omu alina gye yayita n'asobola okubeera nga nsindikira obubaka obunkubagiza, bambi webale nnyo balire ddala. Wadde nga saabirabirawo mu kusooka, mbirabye mu nnaku zino nga ntandise okuhiiringa, nga ntandise okubeera ng'omutima gwange gulinga oguddamuko okufunamuko ku maanyi. Era kantwalire ddala omukisa guno okugamba abo bonna ababadde bannenya nti saababikira, bambi munsonyiwe, naye era mu kunsonyiwa njagala mukimanyi nti omuntu bw'afiirwa, omuntu bw'aviibwako omwagalwa we, omuntu bw'afiirwa omuntu gw'abadde ayagala ennyo, ne bw'atabadde tamwagala nnyo naye nga mwagalwa we, ekyamazima tasigala kyekimu. Nze ne post gye mwalaba ku Facebook page yange, ndowooza sister wange kuba yafa ku Lwakusatu, ne post eyo nagiteekayo ndowooza ku Lwokuna ku makya, neteekayo post eyo neŋŋamba RIP my sister Nalubama Mariam, but God why. Post eyo sinze nagiteekayo, waliwo kyali wange gwe nawa nemugamba nteekayo post eno ku page yange, nenjimwa nagiteekayo kuba nali sisobola. Nali nyinza n'okutayipingako ebitategeerekeka because I wasn't myself. Oba totegeera ekyamazima, oba totegeera.
So nsaba buli yenna annenya nti saamubikira bambi nkusaba onsonyiwe naye kimanye era nti saawa eyo oba totegeera toba yeggwe kubanga twajjanjaba Maria mu kaseera ako kokka ka wiiceegi sente zagenda empitirivu ze siyinza bagamba wano naye sente zagenda empitirivu nga kyonna kye tulwana kulaba nti obulamu budda naye tebwasobola. Era abawagizi abazannyi ba Romantic Entertainment omanyi mbeebaza nnyo okubeera nga mwajja okunziikirako. Omanyi bino ebintu buli obibeeramu omuyinza ogamba lwaki neebaza mu kaseera ak'ennaku ate neebaza lwa nsonga nti bw'obeera mu kaseera ak'ennaku ng'ako ne bw'oba obadde oli mu kukaaba maziga ne bwe obadde oli mu kunyolwa n'olaba ku mukwano gwo wali n'olaba ku gw'ozannya naye wali n'olaba nga bangi bonna bakwetoolodde bakugamba guma bakwetoolodde ekyamazima oddamu ku maanyi oddamu amaanyi ekyo ekyamazima tekibanga afiiriddwa oba aviiriddwako ekintu ne watabawo yadde akukwatako n'agamba naye guma kijja kukola guma tujja kukola guma tujja kubeerawo guma oli nakugamba nti nakati olaba kino kyabaawo naye oli yaguma olaba ono yafiirwa gundi naye yaguma waliwo eyo kamfate ebeerawo. So bw'ofuna kamfate eyo okuva mu banno oguma era neebaza abazannyi ba Romantic Entertainment nga bwe mbagambye era nyongera okwebaza n'abazannyi ba Hamis International abazannyi omusambaganyi bambi nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwaleeta n'ekimuli ne mukiteeka ku sisita wange thank you so much bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo kyonna kwongera kulaga nti tuli bumu kwongera kulaga mukwano bubaka bubadde bwakusiima thank you so much mwenna gwe sikonyeeko nja kukusaba onsonyiwe naye nga neebaza ab'ebyalo mwenna ebiriraanye ewaffe bayitayo Kikulula naye neebaza ebyalo nga Kiyumba Misansala Mugamba Kalinga Kiwaala Bulayi Mitemula Kagona Luvule Kazira ebyalo byonna ebiriraanyeewo mwebale nnyo mwebalire ddala obudde bwali bubi obudde bwali bwa nkuba ng'enkuba eseerera enkuba yatonnya okuva ku makya paka kawungeezi naye temwavaawo era temwalemwa kuva mu mayumba gammwe kujja kutuziikirako sisita wange mwatambula engendo mwatindigga ne mujja ne mutuziikirako sisita wange mwebale nnyo mwebalire ddala mujja gamba lwaki Aromatic ngyebazizza nga mpita wano nti ate nga olyawo tulina WhatsApp group yaffe kubanga nti waliwo ate balala be mbadde nnyina okwebaza ate nga bo tebali mu WhatsApp group yaffe nga nina kubasanga wano. So thank you so much everyone. My name is Maurice Jordans Kaweesa. Mwebale nnyo mwebalire ddala taata wange omwami Ssetyabule Ronald Omukama akuwa ekimuli eky'emirembe. Muganda wange Maria Nalubwama yabadde anzirako nja kusaba gwe abadde anzirako nja kusaba Omukama akuwa ekimuli eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire atebenkere emirembe amiina. Omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire tebenkere emirembe amiina. Omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire tebenkere emirembe amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu eky'Omwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe emirembe gyonna amiina. Nze
Morris Jordan Kaweesa, Mukama Katonda abankuumire. Thank you so much.